Coming up on AC Media. Abazadde abagagga ekibagobya abaana bamwe nga bafunye abalenzi kiki bayita obakolera embaga omugabo omwana wo mu kitiibwa naawe osigaze ekitiibwa ku kyalo naye oza akalenzi nja kateekamu ssente zisoboka nkasibe naye okasiba ng'ate omuwala kaayagala omuwala omu gwejjagala okusembyayo eri bawala baffe n'abazadde abatulaba yali muwala wa musirikale nayagala omulenzi we mu ssomero n'amwagala naye omuwala ne bamutwala e Kenya omulenzi ne bamusiba eruzira naye taata. Coming up on AC Media, we inspire. Kati ekimu oyagala kuzaalira ku myaka emeka oyagala kuzaala abaana bameka oyagala kufumbira mwami afaanana atya gwe nga gwe oyagala otuuke ku leve eyo ng'ofaanana ki oyagala kubeera ku levo ki bwekuba kusoma obwongo bwo bukuwa kukomawa bukwata mpola bunakeereya nti obwongo bwange okusinza nga bwenkwata kubala kuntawanya luzungu luntawanya kino kintawanya ankome ku siniya nnya naye bwe naakoma ku siniya nnya wano nkoleyo kakoosi bwe kati bwe naamala okukakola awo nfumbirwe nzaaliyo abaana bange 6 bwe naamala okuzaalayo abaana bange 6 mbasuubira okubeera bwenti ne bwenti ne bwenti ne bwenti ne bwenti njagala emyaka gyange 5 nga purogulaamu ya kino nakino mbimaze ekyo omwana omuwala bw'onoobeera nakyo ojja kwanguwa okutuuka gy'okola ki gy'olaga bw'onooba tokirina ogenda kusemba nga bwe twogera mu njogera ennaku zino tojja kuba osembe lwaki teweeteekateeka oyagala bakuteeketeeke buteesiteesi buli ssaawa nyamunange esoma obeere dokita soma obeere bakubuulira nakyoyagala kubeera kati weezuule ekyo kimu ekyokubiri omwana omuwala ono bw'amala okwezuula ye yennyini asooka abuuze nti obulamu bwange bugenda kutambula kyenkana ki mu myaka 4 naaba nkyalina gwe nsikiriza kyawe naaba simulina nina okumufunamu 2 omanyi njagala nkuleyo akagambo akasesa omwami we bw'aba yakufuna muli bavubuka ewe mukaddi wombanga bavubuka era kanseseza okategedde mwemwe ofunanga muvubuka newe mukula munange ye muba mu byakivubuka era amaaso gamulaga biri bye yakufuna emyaka 2 emabega gamulaga bino byakakati era tutera okweyita amannya gaffe nagunti neba ne Mastula toli siriyasi kakati nabo byokoze naye nga gwagamba oli mukazi mukulu jjajja naye olw'okuba nti mwali mu mbeera eyo mwatambula bulungi ekyokubiri omwana omuwala kyolina okumanya gwogenda okufumbirwa mukwano gwo oba musuubuza ze kusuubula kagende mukwano gwo n'omumanyira ku kinti omulenzi ono nowe mba namufumbiddwa ayinza okunjagala omuzuula otya ekyo omuwala alina okukimanya omuntu yenna gwogenda okuzuula ng'omulenzi ajja kuba mukwano gwo kati omanye eriyo abalina 2 3 4 5 awala nawe tugamba nti mu butonde bw'omukazi ekyo nakyo tekinyuma tekiwa kitiibwa naye tunula omulenzi ono bwe mba munyumya emboozi asinga kunyumya ki akusuubiza ki bw'olaba nga byakusuubiza tebikuwa ssuubi birimu obulimba omulenzi oyo osobola omwesonyiwa ekyokubiri omulenzi ono bwe mba munyumya bw'okola ensobi ajja kuwabula oba kuba bukubi nagamba ensobi eno nno nedda togiddamu saagala kuddayo kugiraba agikugamba oba akuleka bulesi lwe munyiga nagamba naye olino wankola kino nenkoleka nonkola kino nenkoleka ng'omanya oyo si mwamiwo era si ssuubiwo n'abakubi waliwo n'abakubi byedda kubanga kuba omwana omuto webale nnyo kakati ng'obuuza oyo senga naagenda naye wankubidde nga tukyali mu mukwano guno ddala bwe naatuukeka naaba nkyali mukyala kisebe bakubanga n'abaana webali kubanga bwe watandika bw'otyo n'olwekyo kati abaami balina ekyo okukimanya nti abaami balina okukimanya nti abawala balina okukimanya nti abaami
oba abalenzi ababaagala balowooze kwanampasa mukwano gwange nga ne bwe nnaaba nnemadde ajja kusigala nga ndabira ekifaananyi kiri bwe nnaaba nfunye obuzibu tunaabugabana ebinnuma binaamuluma ebinsanyusa bimusanyuse oba ebinyiiza bimusanyusa omuwala ekyateeka okukiwa obudde okumanya nti omulenzi ono ebbanga lyetumaze nga twogera naye ddala mukwano gwange bwe mba ndwadde alwala bwe muga nti olwairo saakoze kimu afekitinga munaga nti lwaki mukwano gwange teyakoze okiraba naye bw'olaba ng'oli mu muntu akwagala nga onootera okufuna omwezi gwa ssente n'akuswitiza nnyo iswitiika kati beebi tukoze tutya nabadde nyinayo kabondeke gyatugendeko olwaliwo ka biiki eyo ng'omanya oyo si mukwano gwo ajja kubeerawo mu mirembe bwe ginaggwaawo tajja kubeererawo ekyo kimu ekyokubiri omuntu ono mutunuulire nti bwe mba nsazewo muzaalamu baana tunaabagabana oba agenda kubandekera ate amala akole ki atunuulira omulala ekirala abawala era kye balina okumanya nti beewalanga nnyo omuntu akusuubiza essente omwewalanga anga nyo omuntu agani omanyi kakati tubadde tulina akasente ketusuubira eyo obukadde nga 15 kwembadde kyala okuzimba ennyumba tukole n'embaga biki oyo omanya muyaayi okuggyako ng'amawulire ago wagawulirako mu muntu mulala ng'agoogera nga ye tanagakukola ki omuntu anaaba mukwano gwo ebiseera ebisinga obungi tatera kuwulira bikusanyusa mu kiseera kitali kituufu akiwa obudde nagana asayagala kuga nga tekinnagguka naye kyaliwo naye nga njagala nkikugambe nga kimaze okukola ki okugguka oyo aba ajja kuba mukwano gwo naye onaakopulani nyina kino ayagala akumenya omutima omwagale bw'omala omwagala byonna osaye nga tebyeyagamba tewakola ki tewaali ekirala omuntu gw'oyinza okutunula nga naye muntu mulungi yo yakubuulira nti munnange nze ndi bwe nti ewaffe tetuli bagagga nange siri mugagga nze nfuna kyenkana bweki naye nze mune nalyagadde obeere mukyala wange tujja kukola yoyo omwami omutuufu naye buli akusuubiza ebingi ennyo oyo omanya nti kyakwagalako bw'anaakifuna gwe ngadduka ng'akoleka oli omusazi bw'ensawo gwe nakugambye tugamba abakyala bakulimba naye babalimbye ddi kubanga obulimba ajjukira buggwaawo omuntu bw'omulima nti mande enkya neetuuka mande ejja era esigala ejja paka obikoowa naye oli wagani ya munnange nti oluvannyuma lw'emyezi egi kino lwenkisuubira okifuna gw'olowooza onagambye mande nagambye emyezi 3 ani gw'okakasa nti ye muwoze w'amazima era ye mwesigwa ow'emyezi 3 aba akubuulidde ekituufu era olinda ate olinda olina essuubi ng'era oli mugumu noma nti yaŋŋambye emyezi 3 naye mande buli naku oba ogirinda bweyitako bw'olinda endala bw'oyitako kyolongamba naye neddala kamuntu muyaayi naye oli akubuulira ekituufu ate nga kirina ekiseera mu maaso nagamba njagala kuwasa era nze nja kuwanjula naye nkyasoma naye mbadde njagala ogumiikiriza obeere mukyala wange ogumiikirize nkyasoma bwenna amala okusoma tweyanjule era oyo ayinza n'okuga nti amune nze saagala bino byakugenda awutu bwe mba nyina kyenkuwa nja kikuwanga paka nga mmaze okutuuka ku kiseera ekikola ki ekikwanjula funa akasente kiraba era oyo ojja kumusanga buli kiseera akubira akasimu nga ndagaano yaffe nkyagiriko okiraba naye onaakugamba jangu tugende egindi ojja kumusanga si muntu mulungi ti obulamu bwagenda bokosa bw'anaamala obukosa akiveemu ate gwakoleke mu mbeera eri gye tugambye ey'okutwala obudde ng'ate tonnasalawo okufuna muntu ki funa muntu mulala so senga abawala badde balowooza kubulamu ofaana bwaito n'abakyala n'abakulu gye bali musajja n'akukuula essente naye wallahi ng'oli muntu mukulu ng'olina n'abaana bo nakubba akasente kake n'abasajja b'ennaku zino tebakyasaaga akasente nakatwalira ddala nga tasaagako yadde nga talina n'ensonyi yadde
bwe yamalizana bwamalizanga naye kati gwe wali osuubira nze nyinza okwagala omukazi omukulu wenna olina abaana abanenkana nomugati kati sayizi zo wali toziraba ekyakujja lyonna eripyako bubashuga mami ekwegamba bwe batyo bwoluusi naganze nali noonya kapita naye ng'era amaze okumenya omutima ajjukira kubanga ebintu by'omukwano bino bintu byakwewa muntu wenna kungulu ne munda kati akwambudde amaze okwambula akulese buli lw'omutunulako oba oswala gyali kuba waswala gyali okitegedde kati ebyo bye bisinga otuyuza emitima gino ati gundi ono gwe nawangalako oyo gwolaba emyezi 6 oba 2 nanjiwa ku gwokusatu kati ogenda okumaliza nga obulamu bukendedde era ebyo bikaddiya abantu munnanga omuntu n'akaddiwa nga muvubuka nosa omwana nga myaka 25 ng'alinga owa5 nga mwana muto nga ne bwe yesiga ekizigo ekyebbeeyi tekinyirira ku mubiri nga tekinoga lwaki nti omutima gwamenyeka ate omutima jjukira gwe guweereza ebiyunga ebirala omubiri kati buli gukoseka ne weesiga ekizigo tekikola ki tekinonga naye mwana alina ssente atanyirira alina ssente naye atosobera talabika bulungi yeesiga ebizigo bebbeeyi nga n'engoye ne bwazambala ku mbiri zaagaanako zigwako obugu bwe ziti lwaki ti omutima munda mukosefu n'olwekyo abalina obuzibu obwo mukwano batandika okwetereeza omwana obuwala yeetereeze era yeetunulemu era omwana omuwala tumugamba mwabo abamwetoolodde abamusuubiza ebinene n'ebitono alondemu era naye tumugamba atandika okugezesa naba bwe interview eri indirect n'omuwala naye agigaba azigasiza abasajja bokka naffe abakazi tuzigaba gwe lwaki owa interview omuntu gugenda okuwangala n'emyaka gyo nanga gugenda okusalamu abaana bo gugenda okuwa obulamu bwo bwonna bwonna obuvubuka bwo bwonna yagenda obukujjako gwe lwaki olowooza nti yeteetaga interview naawe omuwala akola interview ku musajja akugamba nti akwagala kola interview lwaki oyanguwa nnyo okumukkiriza ng'olingaga nti oweddeyo ono yabadde asembayo obayita motoka za byalo nti babalambala nti eyajje musi yagenze kakati neddako ya Pawulo kakati neya Pawulo kekulese tusigazayo ey'amanda pozi yene kutwalako nekusuulawa lwaki olowooza bwotyo nti ogenda kulinnya y'amanda obudde bukyali weteeketeeke gwe olina ebyamaguzi abaami bye beetaaga ffe tulina ffe bagagga lwaki omugagga owaayo ebyobugagga byo kwatasaanidde tasaanidde lwaki omu ebyobugagga byo ekyokubiri omuwala omulenzi bwagandi nja kubba ewaka nkotwale omusuubira kuba mwami tinja kubba ewaka tugende tujja kudda tweyanjule naye tugende tumala okukola oyo taba mwami era keyakubba bw'alizifuna ng'agenda bba omulala nga gwakuleka wano nga wamwe bakukyawa naye yakuleka mu bbanga kyokka teyakulekerera awo yakulekera n'obuno bwolaba buno wano so singa yali musajja mwesigwa yalige munnange nkwagala tugende ewamu twogere ne bazadde bo nze babuule ekyensobola bakumpe tunaakola tulina embaga gye twabeerako ng'abantu baafumba emyaka aga naye nga baatuula mu ddiro lya taata w'omuwala n'agamba mulenzi gwe nkuwadde muwala wange bazaddewo bampisa mikwano gyange mbamanyi temulina senne mugende Kampala mukole naye bwe mbanga sinnafa oddanga n'oyanjula omwana wange bafumbye emyaka meka 2 embaga bakajanjula kati kyawedde era taata w'omuwala mu bukadde bwe ne bamuwa emmotoka bamuteerako n'anamuvuga nava ku kagaali emyaka meka 2 naye lwaki yatuula mu ddiiro lya taata w'omuwala n'abateekako omukisa n'abagamba mugende mukole nabo obutalyazaamaanya bakomyewo ate omukisa batugwetaaga ffenna ate okuva mu bazadde tugwetaaga nnyo okuva mu bazadde tugwetaaga nnyo omukisa gw'abazadde gusinga ogw'abamanyi bafaaza baseeka gwe bakusabira ti omwana abamuwedduwa bw'aba ne bazadde bikimumala muzadde ne bagamba nti mwana wange mugende mukole Katonda abamukisa mugaggawale
kiwedde naye n'amalanga nti kale bw'atalidda wano Mastula talifuna mirembe ne baleeta bamaseeka ne bamala munsi okusabira omukisa baba Katonda yaguggalawo yagusibira kwabo kakati abaana abawala temunyiiza bazadde muteese ne bazadde bammwe mpozi akasembayo kenjagala okugamba abazadde nako kakulu abazadde bano lwaki omwana wo bw'omulaba mu embeera oyongera mugoba mu kifo ky'okumuyita mwana wange jangu baŋŋamba nti mutabani wa gundi oli omwetaaga kiri kitya oba taata otidde omwana oyo alina mikwano gye mutumire omugaye mukwano gwe mumugambe ajja aleete omwami we wano bakyale embalabe si kubasindikiriza eri bagamba wanguyize kubanga w'omulabidde ensonga yagitandika dda oluusi ayagadde omulabe n'omulabo beeko ky'oyogera ate gwe oyongedde kutabuka buki butabusi nedda gwe ky'oba okola mugambe Sophie omulenzi oyo akutawanya buli naku naakuba essimu n'ogenda mugamba ajje wano twogere naye waba ali wiringi okuwasa tugenda kukolerako embaga nze kyo kigamanyi abazadde abagagga ekibagobya abaana bamwe nga bafunye abalenzi kiki bayita obakolera embaga omugabo omwana wo mu kitiibwa naawe osigalize ekitiibwa ku kyalo naye oza akalenzi nja kateekamu ssente ezisoboka nkasibe naye okasiba ng'ate omuwala kaayagala mwala omu gwejagala okusembyayo eri bawala baffe n'abazadde abatulaba yali muwala wa musirikale nayagala omulenzi we mu ssomero n'amwagala naye omuwala ne bamutwala e Kenya omulenzi ne bamusiba eruzira naye taata ng'ateekayo ssente buli mwezi omulenzi bamukole ki bamunyweze naye omuzeeyi kyamwewuunyisa nga buli lunaku lw'okulambula abasibe muwala we amusanga aluzira ng'aze okulambula omulenzi we aba Kenya ng'ate si yamuwa ssente ng'amuleetedde ebikozesebwa biyitirivu oba kikulume namugamba taata okujja ng'ononkuba amasasi nfe nkubira wano nfe naye oyo ne banamusiba emyaka gyo nja kumulinda paka gwe ndifumbirwa olaba amaanyi ago lwaki taata ne mama temutuula ne muyamba buyambi baana bano bakolera embaga yaabwe kuba kye tumutiisa olwedde yakirimu enjawulo nti akirimu mu bukyamu kati ffe tutereze butereze omwana waffe akole ki ate tusigale nga tulina enkolagana kuba omwana waffe tumwetaaga musaayi gwaffe atwetaaga tuli bazadde be emikisa gye gyonna giri mu ngalo zaffe singa tuba tumugjeeko engalo kitegeeza bizibu naye ebizibu ebiruma omwana we naawe bikola ki bikuluma kubanga era ebinaamuluma ennyo ng'aleeta akaana ng'akateekaawo ng'agenda kale kakwata okasuula akagenda nga nti genda wali wa jjajjaawo ng'abula ng'ajjako essimu era emitawana gikola ki gikomera gwe kale n'olwekyo nti abalabi baffe naddala abawala ensonga eyo mugitwale nga nkulu nnyo ekirala bino byokola olwaleero oli maama oba oli muwala leero enkya oli maama bazadde baboogeddeko naawe kale bayinza okukozesa obukambwe naye gwe ng'omwana omuwala londamu bazadde bange bano singa n'abeera sibawadde kitiibwa niyinza obutafuna bulamu bulungi mu maaso era abawala tubagamba nti bw'obeereyo ng'obonaabona musajja akubonaabonya akuba emiggo yakuleka mu nnyumba sooka obuuze yandeeta atya wano omala okyebuuza buuza nti kati kyekiddako bazadde bange gye nnava basanyufu mu butaba bwabwe abasanyufu osanga mwe munvuna n'envuna bino ebizibu akati kanzireko emabega ddako emabega genda mu bazadde bo yogerako nabo betundire noonya mikwano gyabwe kuba bayinza okuba nga baatabuka nnyo manyi abaana batta ssente wallahi omwana ayinza okutta ssente nolanga oyagala omusaleko obusazi bulaba omuwadde sensi za registration senior 6 university senior 4 wallahi nga teyali gyesalinga akalidde akakyakaddemu kati obulumi obwo omuzadde bwawulira ng'onomwana n'okudda takomyewo
kasente yagenze n'akapangisamu omuzigo ne babeera n'omulenzi we. Kati obulumi obwo omuzadde agattako sente zino Zafuna bulumi. N'agattako gwe mwennyini by'omukoze ng'abadde akwagaliza kinene n'ofuna ekitono. Ate n'ogattako n'ebyo. Kwegamba emikisa oba omaze ogiggalawo ate oba oguddewo omulyango gw'ebizibu. Kakati ffe kye tukugamba olaba embeera eyo eri bwetyo sala amagezi odde eri abazadde. Bw'oba tozze eri bazadde noonya mikwano gy'abazadde bo oyogereko nabo. Omanyi abawala b'omulembe guno tulina ekintu tetulina basenga tetubalina sengaawo temukwatagala temwagalana bayombanga ne maama wo kakati tewali kitugatta. Kati olwaliro otuuse kuba liri abaala batufunanga obuzibu ng'anoonya senga geno ngambire ku taata naye kati ebyo tebikyakola ki tebikyaliwo. Kati omuwala ennaku zibaka nti weeyiiya alina kwebeereramu anoonye mukwano gwa taata we amugambe ennyamba taata nga namunyiza naye ennyamba gwe mukwano gwe geno ntusize ensonga yange naye njagala kudda kuzaalibwa gwakubiri akomewo bamwanirize bamusabire aterere. Namulabako omuwala yagenda n'agenda ne Dubai nadda ye Dubai ne bigaana buli kimu kiganye ne bamugoba buli wamu. Kati nga olwagezako okuwera abazadde esimu tebakwata ne babagamba oyo yeemalirira yeezaala yo yamanyi. Naye era kyenkugambye yaleeta akaana n'akabasuulira awo n'atambula kiro. Abazadde bagenda okulira nti yakoze eki naye emyaka gye yamalayo bagyali ebiri oba mu kuki eyo teyafuna mirembe. Ekyasembayo bakame baali bamusazeeko n'obulago paka lwe yakomawo. Yamala komawo naye yagenda munene akwenkana yakomawo nga mutono wa kiraana. Lwaki? Ti buli lwova mu mikono gy'abakadde bo oba oguddewo omulyango gw'ebizibu kasita ogivaamu obubi oba oguddewo omulyango gwaki bw'ova mu mikono gy'abakadde bo obulungi ne bw'oba gw'ogenze naye mwavu atya oba oguddewo omulyango gw'emikisa era buli babiri wakati akaana kaffe maama Katonda abakuume munnange bwana bwafumbiriganiddwa wano munne Katonda abuwa omukisa. Tebeebaka okujjako nga bakusabidde tebazuukuka okujja nga baagala bamanye bw'ofaanana bwoti ekiraba. Kati ekyo abaana abawala kyotera okubagamba nti bateekewo enkolagana ne bazadde baabwe yadde balola nti balalusa obuvubuka naye bamanya nti obuvubuka obwo bw'olaluka olinayo emyaka 15 kwaga gisigadde gy'amaziga gisigadde gy'amaziga. Kaakati tukugamba nti gumiikiriza mu gina abiri egy'ekiralu obeere n'amatu owulirize osobole okusanga gino egisigadde nga gya mirembe. Naye bw'ona oyagala oyite ku gino wali ojja kusanga akagwa kakutuka oba owedde. Nolwekyo abawala singa banaabeera mu mbeera efaanana bwetyo obulamu bwabwe bujja kuba bulungi n'obukadde bwabwe bujja kunyuma. Bajja kulaba kubazzukulu ensi y'abakyala ejja kuba y'amaanyi geetegeerikika yeeyagaza. Kati gwe tulaba buno oba otabanguko oli agenda abuuza nti wanzijjawa wenaga ninja kukuba nkutana nakumbuza nakuwasaawa era tobalabangako ne babatemeramu ne bayisuula ku kkubo. Tukiraba kyo balwanya kiro n'amutta tamanyi gyagenda muteeka oba sekyo n'adduka mu kayumba beswi n'abeera ateeka eyo bawulira kivundo baneiba noba ne bano balwana nnyo leero ga tebaafulumye kumba omulenzi yadduse kiro omulala n'atemaatema n'apakira mu kikutiya n'asuula ku kkubo kubanga tebamumanyi. Ani anaamukubuuza so obuvubuka bwaffe omwana omuwala bwolekera ebizibu bingi ddo nti omuntu alabanga omuli essanyu naye bw'oba tobukozesezza bulungi emitawaana giyinza okusinga eddembe. Essanyu liyinza okukoma mu kaseera katono okukaaba ne kuba kwa budde buwanvu. Kakati awo tulina okwegendeza nti eno siteegi esooka yeringa nga foundation kwe tugenda okuzimbira omuzimbo gwaffe.
paka tunafuka bajjajja nga nze bondaba bwe tunaazimbisa evvu ne tuzimbisa omusenyu nga temuli seminti tanoze oyagala toyagala kizimbe kigenda kugwa ate bwe kinaagwa kigenda kuba bangi si gwe wekka kijja kukuba kikuba abaana kikuba abazzukulu be bakadde boosanga nga yabeera akaaba bukaabi nga nejjajja kikinagane mwana ngendeka twaliwo kasowula kakagambo twaliwo omaya be baaliko gwego omulembe gwe baayogerako banaye ebiwooma biggwa byokya naye tukyalina mukyalo ono ajja kuba akyatuwulira ebintu bingi nnyo tweyanzeege kansubire omwana omuwala omukyala maama emboozi eno ogiwulidde bulungi nnyo nabagamba women's league tubeera mukwata ku mwana wa buwala ku mukyala kubanga twesitula bye bataatugamba oba oli awo tubiyige bwe baana ffe kubanga tumanyi enkya tugenda kubeera bamaama esaa tuyinza okuba tuli naye enkya ogamba tugende tweteeketeeke abamu temufunye chansi bazadde bamwe babulira abamu kugamba a lot kyensobola bagamba naye bambi women's league bakyala ku ntiko tugenda kusoma tugenda kuyiga tugenda kwekulaakulanya wano ku S Media Uganda a talk with S mbagala nnyo tuddemu maaso awo thank you so much nenza nnyo Hajjat nsiimye nnyo emboozi yo simanyi oba obeerako ku WhatsApp so wenaafuluma nja kuba ngikuweereza era yenyini eri ku WhatsApp naye nga tweyanza ne tweyanze otwadde emboozi ennungi